Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom gwe mukutu kwoli wosizira ogenda maaso okubera nga otulaba kyokola kya mwendo mungi nnyo nyini ddala naddala gwatuwa amatu ne tugenda maaso okuba nga tukutuusaako ensonga. Kitalo nnyo nyini ddala MP Mulamba akubiddwa amasasi n'agenda maaso n'okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Butya bwe bibadde wawa akiikirirawa. Let us go into international news right now. Ate tufuneko ku nsonga zisemasonga ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Musajja mukulu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Deni rubo wa safari kebigambo byayogedde ngenda genda maaso n'okubeera nga ate embokuwa ono MP arwanaganye n'abasirikale ababadde bakutte emigemera wala nga bakubye abawagizi be batano balambirira ne bagwa wansi agenze maaso n'okubeera nga basitukiramu. Poliisi erumbiddwa abSFC wali eri erubowa ku Ntebe Road ne bagenda maaso n'okubeera nga abasirikale bSFC bakubye abasajja abasirikale ba police emboko ne ba civilians nababaddewo nabo ne babateekako oboolyawo omutaka w'embuya. Awo wennyini njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojja bonkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba wagenda maaso n'okuba nga otugoberera ng'era gwe munondi gwe ogusosolaba ku videos zaffe zino ogende maaso n'okubeera nga ate subscribinga ku mukutu guno onyige mu kadaako okajje mu personalize okateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna zetugenda maaso n'okubeera nga ate era tuteekayo. Munzikirize tutandikire ku mulirwano waneno e Kenya. Kitalo nnyo nnyini ddala eri bannakenya bonna. Musajja mukulu MP amanyikiddwako obulungi nga Were Engora Charles amanyikiddwa nga Charles Engodo Wele oyinza omuyita Wea agenze maaso n'okubeera nga akubwa ebyasi nattibwa mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu. Ono nno bamukubidde Nairobi mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kenya. Abazigwa babadde batambulira ku pikipiki bwe bamusanze ku traffic lights ne bagenda maaso n'okumusindirira ebyasi. Okusinzira ku mikutu egy'enjawulo nga NTV Kenya, Al Jazeera, BBC n'emikutu emirala mingi givudde ne gigenda maaso n'okubeera nga gireportinga incidents eno nga bwegenda maaso n'okubeera nga ebaddewo. Era kigambibwa nti wabaddewo abazzi bagenda maaso n'okubeera nga bamugoberera abasajja bano okumala akabanga bwe batyo nno bwe bagenze maaso n'okuba nga ate bamumiza omusu. Olunaku lubadde lwa kusatu akawungezi bwe bagenze maaso n'okubeera nga bamukuba ebyasi bino nga yakayimirira bw'ati ku bitaala oba kye tuyinza okubeera nga tuyita traffic lights. Era okusinziira ku balabi ababaddewo nga bayimiridde ku kkubo nga nabo balinda okubeera nga basala abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti abasajja babadde ku piki nga bakutte emigemera wala bagenze maaso n'okubeera nga bakwata musajja mukulu ono ne bamukuba ate oboolyawo ne bamumiza omukka omusu. Amawulire si malungi yadde akamu n'akeddagala eri bannaffe naddala abannakenya abawangaalira mu bitundu ebyo. Kitalo nnyo nnyini ddala ate era munnange ono nno omusajja mukulu kinajjukirwa nti yali musaale nnyo nnyini ddala mu nsonga za Odinga ne Ruto engeri gye bagenda maaso n'okubeera nga basayiningamu memorandum of understanding wali eri okubeera nga bagamba nti leka tukolagane ffenna wamu. Bagamba nti musajja mukulu ono yayimirira nnyo mu nsonga zino oboolyawo byebimu ku ebyo ebyamuviiriddeko akabasa naye nga ne police ekyagenda maaso n'okukola ogw'okunoonyereza mu bitundu by'e Kenya okumanya ki ekiviiriddeko ate omubaka omulamba ogenda maaso n'okubeera nga akubwa ebyasi n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Parliament y'eggwanga erya Kenya
emaze okubeera nga eteekayo obubaka oboolyawo obukungubaga era obugenda mu maaso n'okubeera nga bavumirirwa ekikolwa kino ekyagenze mu maaso n'okutuusibwa ku Charles Engoda okubeera nga yagenze mu maaso n'okuva mu bulamu bw'ensi eno mu mbeera ate oboolyawo eyeefaananyirizaako ko bwetyo. Kino nno kinajjukirwa nti abatemu abajja bakola ebintu nga bino bazze babeerawo mu mawanga ag'enjawulo era nga ne wano wennyini ku bantu abakubwa amasasi 18 ku bo baba batemuddwa abantu abatambulira ku bodaboda. Musajja mukulu ono akulembera ekitundu ekimanyikiddwa nga Kasipu agenze maaso n'okuba nga ava mulamu bw'ensi eno. Charles Ongodo Wele agenze maaso n'okubeera nga ate attibwa. Amawulire gano nno gakafuluma mu ddakiika mbale bubazi emabega koko awo wennyini nga tetunava mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Kenya. Njagala kugenda maaso n'okubeera nga ate nkutwalako ko wano kati nnyo nnyini ddala. Wuno MP agenze maaso era n'okubeera nga alwanagana n'abasirikale olw'amasasi agavuze ne baba nga abantu abawererako ddala 5 be bagenze maaso n'okubeera nga balugulamuko obulamu. Bamuyita MP bamuyita Engeno. Honorable Engeno agenze maaso n'okubeera nga ate alwanagana ne police oluvannyuma lw'okukuba abantu abawererako ddala 5 amasasi wali eri mu kitundu ekimanyikiddwa nga Angata Borikoi olunaku ate olw'eggulu. Njagala olabe ensonga nga bwe zigenze maaso n'okutambula olabe nti mu butuufu waliyoko ababaka ab'enjawulo abagenda maaso n'okulwanirira abantu bwabwe confrontings abamagye n'emigemera wala gye babadde bakutte. Tunuulira ensonga bwe zibadde. Why are you killing people? Why are you killing people? Kasia nini? Why are you killing people? Mnataka nini hapa? What do you want here? Why are you killing people? Eh? Mbona mnaua watu? Simama kwanza wewe. Why are you killing people? Why? How many people have you killed? Why are you killing people? Who? Nani mkubwa wenu? Nani mkubwa wenu? Wewe. Nakuongelesha. Who's your boss? Yani nyinyi wewe ndio mkubwa. Ndugu yangu ni nani hapa? Ndugu wangu hapa. Watu tano sana kutumia mumeua nani? Hakuna hizo story. Kumo jini David. Kumo jini David. Maji na fia kwa alafu tena serikali inaua. Ndio ameua hata hii. Hata watu wetu pia wako hapa ndani. Banji kubo bagenze maaso n'okubeera nga baddusibwa mu malwaliro agabaddeyo okumpi okugenda maaso n'okubeera nga ate bafuna obujjanjabi. MP ono amanyikiddwa nga Engeno agenze maaso n'oconfronting abasirikale. By the way, many of our leaders waneno whenever such a kind of incident happens, they just run away and hide themselves into their houses, into their territories, ne balekanga bafanzi bawe bagenda maaso n'okubeera nga bastrugglinga n'okubeera nga bafa. But such a leader who confronts security operatives nagenda maaso n'okubeera nga babuuza kiki kye mwagala, nagenda maaso n'okubeera nga ayimiriza embeera ng'eno. I credit you, and that's why Kenyans are almost 10 times better than Ugandans. They stand with the truth and the leaders stands with their people. Abakulembeze ba Kenya abasinga ku bo bayimirira n'abantu baabwe ate ne bayimirira ku mazima without any kind of intimidation, without any fear or favor of any leader. They stand by their people and they stand on the right side. Oba nungi oba nfu ye kasita banga jakiririzamu, they stand with their people. Anyway, I credit you, Honorable Engeno.
era bino nno bibadde mu kitundu nkutegeezezaako ekimanyikiddwa nga Angata Barikoye wali eri mu ggwanga erimanyikiddwa ati nga erya Kenya. Kakati nno bwe tukomawoko wano ku butaka, musajja mukulu nga sinagendaawo, poliisi erubowa ku Ntebe Road erumbiddwa bannamagye ne bagenda maaso n'okubeera nga bakuba abapoliisi embooko. Embeera tebadde nnungi yadde akamu n'akeddagala ku poliisi erubowa. Omanyi ebikolwa nga bino bwe bijja ne bituuka ku bannansi mwesuulirayo gwa naggamba. Kati olunaku olwaleero bituuse ku mmwe. Wano bwe baawamba abaana bano ba Edi Mutwe, omwogezi wa poliisi bavaayo bonna ne babeegaana aboogezi b'ebitongole byonna ebikuuma ddembe. Kaakati era twagala omwogezi w'amagye General Felix Kulaije oveeyo otugambe nti ya poliisi teyalumbiddwa, oba omwogezi wa poliisi aveeyo agambe tetwategedde baakubye ki basirikale, oba otunnyonnyola ensonga lwaki baakubiddwa ne bagenda maaso n'okuyisibwa mu mbeera efaanana bwetyo. N'ebikolwa nga bino eby'okutwalira amateeka mu ngalo, regardless of kituuse kwani, ekyamazima amatuufu byo tugenda maaso n'okubivumirira. Kuba tuba tuli baakutwala eggwanga Uganda maaso, twetaaga ebikolwa ebyeko ebyefaananyirizaako ko bwe biti ogenda maaso n'okuba nga ate tubireka. Njagala tugere maaso n'okubeera nga nkuwa wano musajja mukulu amanyikiddwa nga Dini Lubowa Sava alina ebigambo byayogedde ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bingi, naye nkusaba obiwulirize. Because these people will never. Tebasobola takinga buyinza abo. Ekyo nkyogera n'omukono ne bagutte. Bobi Wine bw'alikwata obwa president nze nsobola. Tasobola yadde okuyingizaako n'eddakiika n'eki. Dini Lubowa Sava yavaayo n'atutegeeza bulungi nga nuupu bwetagenda kutuuka 2025 ng'ekyaliwo, era n'atutegeeza nti nuupu tegenda tuuka Desemba wa 2024 nga weeri ajaba agimaliriza okubeera nga agikuba ekigwo ku ttaka. Last year nali nkola story emu nga ndi mu kuinterviewinga Katumba Gerald, munne we baali bakola. Katumba n'atutegeeza imbu Dean yakwata deal ey'okubeera nga alwanyisa nuupu ng'ezitowa ensimbi eziwererako ddala akawumbi kalamba imbu, okusinziira mu bigambo bya Katumba. Ng'era Katumba agamba nti bw'aba abyewakana ajje agende maaso n'okubeera nga ankwata wendi amanyiiwo ne wembeera amanyiiwo abyegaane, kuba ye Katumba agamba ayina Kibalama waayingirira mu bufunze nti katuleete Kibalama aclaiminga ekibiina. Bw'amala oclaiminga ekibiina kitegeeza bwe tukijjayo eri ne tukinunula kigenda tuzze emikono gyani gyampuuga. Ekibiina waliwo kati awo wennyini bwetwagalira tujjeyo amazima, kuba waliwo watugambira nti gano mazima kati ffe tulaba ku mazima ago. So waliwo ekiseera we kituuka n'aba nti ayina okugamba nti gano ng'ayina okwongerako ka S naga nti gano si mazima. Ayina okutuukiriza ekintu ekyo ekyalina okukikola. Omuntu amanye nti ddala byamuwasiga mazima. Omupiira yeweeya Kibalama ne TMC yonna abatwale wa Honorable Rebecca Kadaga. Omupiira nolaba bugutambula. Kakati okuva wa Honorable Rebecca Kadaga oyo direct abatuusa wa President Museveni. So kati ngo omupiira guyina kuggwaawo. Kati kasita kifuluma ekyo bwekiti isi n'ekifulumya bweti ng'akamu ekitundu biliyoni emu n'ekitundu ng'erinnya ku akaunti ya Dini. Ye agamba ayina proof. Kakati bw'ojja n'otugamba mbu Bobi Wine watugamba wetunatuukira 2025 nga takyaweza dda ababaka 100 nga ne bw'atambula tawezaako bantu yadde 10 abamugoberera. Essaawa y'olwaleero ne bwagenda mu Northern Uganda akuŋŋaanya n'ajjuza. Ekibuuzo kiri nti leero ne program y'owalina ey'okusuula nuupu yakomawa ekulemeredde. Wano watukakasa n'otugamba Joel Ssenyonyi yali 1.7 billion era n'ogamba nga bw'olina weeno
ku sente ezaali za Uganda Airlines ne Uganda Aviation Authority. Proof eri ludda wa nga tewagituteera ku mmeeza genda maaso nakubeera ng'obitulaga. N'ekibuuzo ekirala bw'ogamba nti Bobi Wine talifuga era bw'afuga gwegendagenda maaso n'okubeera nga omulwanyisa omu-overthrowing akulemye ng'akyali ku opposition ogenda ku overthrowing government enamba ye bannaffe gwe watusuubiza ebyo byonna waliwo okulabula abantu bano nti nno Bobi Wine agenda kujja mu byobufuzi by'e Uganda gwe wafunako ku information egamba nti Kyagulanyi ali esimbawo. Let's go back 20 years ago or 10 years ago before Bobi Wine joining politics. Then where were you to prophesize nti Kyagulanyi alijja era talifuga wabula alibeerawo n'abuzaabuza? I'm not saying that Kyagulanyi wali agenda kuwangula, and I'm not saying that Kyagulanyi wali agenda kulemererwa, kubanga ffenna mpawo n'omu amanyi destiny ya muntu okujjako Katonda yekka yasalawo. Wabula gwe nojja n'oteekawo ebyo byonna obitaddewo for all along, naye era n'osigala nga lazima olemereddwa. Wuno wuliriza. Era kitegera nja kuba omu ku abo ng'akutte obwa president, nja kuba omu ku abo abagenda osooka mu overthrowing. Kati nga nze mbeera mu Uganda nga nfugibwa Bobi Wine simanyi gundi edi mutwe zex birangirangi mbu bano balubongoya nga be banfuga abo nze njo sooka obu overthrowing lwe balintegeera ku olwo nti nange nninamu ebyo edi mutu gwe atasobola kuŋŋaanya yadde abantu 50 n'obateeka wali eri yeggwe agenda oku-overthrowing. Kale singa otukakasa nti oli w'amaanyi nnyo wandisookedde ku Nuupu nga pate kuba nti ni nnyo ku kya gavumenti ng'ekutta obuyinza, kuba eba yemaze okwegatako security agents nga ziri ku sayidi yaayo. Wabula kati okyalemeddwa ka click ke watusuubiza okusuula mu myezi 8 omulimu gwagaana ne muleeta muzeeyi Kibalama mumuzuuziza mu kooti mumuzeeno abaffe emisango egyo gyalagawa. Ye ate era ekibuuzo ekirala taata ddiini ng'osuula gavumenti ya Kyagulanyi nga bwe wasuula eriwa. Gwe omu agamba Museveni atufuze bubi bikoze bitya nga ye tomusuulanga nga tomujjangako. Sooka oggyeko ono tumanye nti n'aliddeko oli musuula. So abantu abamu anyway sijja kwagala nnyo okozesa statement egamba people give themselves the importance that they don't deserve and that they don't have. Never give yourself an importance which you don't own. Ebyo byonna ebisigadde destiny. Never and never and never. By the way, you can delay someone's destiny, but you cannot. You can delay, but you cannot deny someone from reaching his destiny. Bwekibanga kyali kyawandiikibwa mu byafaayo nti ali kikola kiba kiribaawo kubanga kiri ku script ya Katonda so siyo. That's why bwe wasuubiza okugisuula mu myezi egyo yakulema ne kati Nuupu ekyali y'amaanyi ate ng'ekyavuga kati ate era okyayongerako lwaki tewagisuula duli ye ate kikyakikulemeseza kati kiki? So let us not give ourselves importance which we don't own or that we don't have. I wish you the best, guys. Let's meet into another story. God bless. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.